Essula egamba nti omukwano butiko bwojja tokkatira. Omukwano butiko bwojja tokkatira. Namusisi yali amanyiddwa ng'omuwala ow'ekinyumu mu office mwe yali akolera, naye leero enkeera yajja yenna atuggubadde, amaaso nga gatwakadde era nga gawulubadde olw'amaziga amangi ge yasula akuluggusa. Banna abaali bamanyidde okusaagasaaga naye kyababuukako bwe yabeesammula nti munveeko. Bwe bagezaako okumusaagirako nga bulijjo, era abamu bwe yagaana okubanyega. Olwayingira mu ofiisi yaggukira mu gutabo gwe ogw'ennyingiza n'enfulumya n'akoteka omutwe gwe ate n'addamu buto okukuluggusa amaziga. Ebirowoozo bye byali biyandayanda mu ebirowoozo bye byali biyandayanda mu by'essanyu n'eby'ennaku bye baali bayiseemu bombi n'embayiwa. Yajjukira lwe baava bombi mu sineema ekiro ne bagenda nga batambulira ku mbalaza z'amaduuka bamale bagguke ku muzigo ogumu ogw'omukubi w'ebifaananyi eby'embaga awaali n'ebifaananyi eby'abagole ebitimbe. Kwolwo nga lwe yali alabyeyo ekifaananyi ky'abagole abaali banyumye ennyo, amala agamba embayiwa mu ngeri ey'okusaaga nti anti naffe bwe tutyo lwe tulinyuma tutyo ku mbaga yaffe. Mbayiwa yalabika nga asanyuse nnyo era n'agamba nti awo nabo bwe bali bakubira ebifaananyi by'embaga yaabwe. Okuva olwo Namusi ne yeesunga nnyo okufumbirwa Mbayiwa, era buli bwe babeerangako bombi nga tata kumukemekkereza awulire bw'amutegeezangawo bwe balifumbiriganwa. Kyokka Mbayiwa ye nga amuziziba buzizibi nti abaffe upapaki tukyalina obudde. Naye Namusisi nga talema kuddamu nti sabo gwe gwolaba oli musajja tokaddiwa, naye maama nze oba omukazi njagala nfumbirwe nga nkyali mu kutuzzi. N'abantu ku mbaga yaffe boogere nti omuvubuka wamma yawasizza ekiwala ekijuujulu, naye gwe oyagala onkaddiyize wano. Bw'oba onziriddemu n'ompasa olwo balamu bange balyoke banzikakkaneko nti yawasizza kakazi ki kali omuziina omwereere konna entama bwe zikagudde kuli kasiiwuuse ng'olubu olubbi. Naye ebyo Mbayiwa teyabyanukulanga, yasekanga busesi. Namusisi ekyo kyamulumanga nnyo kubanga ng'ekintu ekimubalagala kityo ku mutima munne ye yali akitwala atyo nga kya lubalaato. Ekyamukanganga okuwaliriza ennyo kwe kumanya nti munne yali amusinga nnyo obulungi ng'atya okwatulirwa abo oba okugeyebwa nti yali agezaako okumwesibako n'okuperereza munne obufumbo entakera ng'akitya nti oba oli awo kiyinza okunyiiza munne ne kimumukyayisa. Olwo bye yali abeeba munne ng'asigadde kubisiinyaako bbalirirwe ate mu ngeri ya lusaago so mulinga yali tasaaga. Bwe yakutama mu gutabo guli n'akaaba n'atandika okulaba buli kimu. Yajjukira olunaku luli Mbayiwa lwe yamukayuukira ng'ayogedde ku by'okugula entebe so ng'ekyo yali takikolangako. Bwe yavaawo ate n'ajjukira Mbayiwa lwe yagaana okugenda naye akawungeezi mu sineema n'engeri gye yali addiriddemu okumukubira essimu so nga luli edda kyalinga kyatteeka okumukubira enkya n'eggulo. Ekyasingira ddala okumunyiga kwe kulaba nga Mbayiwa atuuka okugula pikipiki nga tamubuuliddeeko, wazira n'amulaba bulabi mu nguudo ng'agivuga ate ng'aweesu n'omu
n'omuwala omulala n'atakomawo wokka naye ate omuwala oyo n'amuleeta n'okumuleeta mu nnyumba n'amusuza. Abasajja mujooga, kale mujooga. Bwe yajjukira ebyo byonna wamma gwe n'ayiwa amaziga agajjulujjulu ne yeesaasirana nnyo okulaba ng'okwagala kwe kwonna yakubundugulira ku muntu atamuliiko n'akamu. N'awulira ensonyi nga zimutta kubanga yali amaze okutegeera nti ebbanga eryo lyonna lyonna lyamaze ng'ayagala Mbayiwa. Abadde nga amwesibako bwesibi kyeva ayogerera, kyeva yeerayirira obutaddayo kwagala musajja ye ng'awulira Mbayiwa kyamukoze si kyakusonyiyisa musajja. Munnange mulimu abasajja abaakotogera bannamu oba abakazi ng'oli yakyayira ddala okusinziirako ebyo bye baamukola. Kati ono mwana muwala Namusisi kubanga yalowooza nti buli musajja gw'anaalabanga ne bw'aliba amugamba nti amwagala kufa era ebirowoozo bye tebirirema kumujjukiza Mbayiwa eyamukwenyakwenyanga mu ngeri y'emu. Ate yejjuukiriza talina maanyi gakyayira ate ddala Mbayiwa kubanga yali amuyingidde nnyo mu busomyo ne mu musaayi gwe era yali amanyi bulungi nti ekitiibwa kye kisibuka mu Mbayiwa. Nakyo gyekiri okubeera nga ekitiibwa kyo kubanga ne bawala banne baamwesiimisanga nnyo olw'okubeera n'omuvubuka eyalungiwa mu nkula ye n'empisa. Ekyo kikulu. Namusisi teyalaba mukama we Peter ng'ayingira, yamwekanga bwekanzi ng'amaze kumukwatako nga bw'amubuuza nti owange Namusisi kiki oli mulwadde? Namusisi ng'amaziga gakyamuyitamu n'awawamuka n'atunuulira Peter naye kubanga ebirowoozo bya Namusisi mu ssaawa eyo byali wala yayitaba buyitabe nti wangi ko Peter nti oli mulwadde nandi kyofiiriddwa ndaba okaaba. Olwo Namusisi kwe kulowooza nti ndaba gwonsindisa okukulimba kankulimbire ddala era amangu ago nakkiriza nti ye ssebo nfiiriddwa. Peter n'amuddamu nti bambi nga kitalo obadde omuyita otya? Namusisi yali azze teyeetegese kulimba mukama we nga bwe yateranga okukola oluusi ng'ayagala okwosa enkeera ng'aveeka ng'asengese bulungi by'anaalimba alyoka asigala eka nga yeekolera ebibye. Kyeyava asooka okusiriikiriramu amale okulowoozaayo owooluganda asaanira okubikwa. Oluvannyuma yasobola okwandukula nti munnange nnyo gwe twayiganga naye yafiiridde mu kabenje k'emmotoka ekiro ate amazima oyo nga ye muwala yekka ku nsi kuno bwe tubadde tumanyiganye endya n'ensula ate olwo n'atulika n'akaaba buto. Peter n'akwata mu nsawo y'ekkooti n'ajjamu ennusu 5 n'azimuwa nga bw'amugamba nti munnange nga kitalo amabugo gaago genda oziike. Bulijjo Namusisi yasanyukiranga nnyo ssente ze baabanga bamuwadde naye zino yazikwatanga bwe yandikutte ekisaaniiko ekitalina mugaso n'afuluma. Teyeebaza era teyasiibula na mukama we eyali azimuwadde. Bannange omukwano guluma. Omukwano gulumira ddala nno ky'oba olaba nga abalala abatalina Katonda beetuga. Yasooka kutambula nga tamanyi na gy'alaga okutuusa lwe yayimirira okwebuuza gy'agenda. Oluvannyuma n'asalawo kuddaka yeebake. Olwo n'ayolekera eridda awasimba bbaasi. Yasanga eyeewaabwe tennatuuka, yagirinda. Bwe yali akyali awo n'alaba abawala abalala abagenda n'abalenzi baabwe nga basekereza. Yasooka n'abakwatirwa obujja ate oluvannyuma n'akwatibwa ekkabyo. Olwo nga takyayagala na kubalabako anti nga bamujjukiza engeri Mbayiwa gye yali amuliddemu olukwe n'amusombera ennaku gye yalimu mu kiseera ekyo. Baasi eraga ewaabwe bwe yatuuka n'asala tiketi n'alinnya. Entebe kwe yatuula kwaliko omulenzi omuvubukavubuka eyamulamusa nga bw'amwenyaamu naye ate ekyo Namusisi ne kimwongera bwongezi kkabyo era kata ayatulira omulenzi nti weesesaasesa biki nno?
yalaba omulenzi atandise n'okumukakatirizaako emboozi. Entebe eyo n'agisitukako n'agenda atuula ku ndala muli essungu nga lijula okumwabya. Namusisi yagenda anoonyereza ensonga Mbayiwa kwe yasinziire okumukyawa alyoka akwaneyo omuwala omulala. Bwe yagiranga muli n'abanga eyeegumya nti asaliddewo ddala buteguya mulenzi oyo. Ate amangu ago n'awulira ng'okumala galeka atyo Mbayiwa takisobole. Yali anaatera okutuuka ewaabwe ekirowoozo ne kimukwata nti kagende mu ofiisi y'Abambayiwa amubuuze oba mukyayidde ddala n'ensonga emukyayisizza, era oba oli awo ekisobyo kyonna kye yakola oba alina ekisobyo kyonna kye yakola akimubuulire amwetondere anti nga ku nsi kuno mpaawo atasobya. Munnange Namusisi baasi bwe yasimba ku siteegi y'ewaabwe yagibuukamu nga mulalu n'asala oluguudo ate n'atandika okuyimiriza ezidda mu kibuga. Omukwano laba bwabuganga Namutala omunyageke nti era yali wa mukisa. Akamotoka ka takisi kajja mangu ne kamujjawo. Namusisi bwe yatuuka mu ofiisi Mbayiwa gy'akolera yasanga naye atubidde mu ntuumu y'ebirowoozo. N'akyaye naye atuuba mu ntuumu y'ebirowoozo. Yali ali awo nga yeebikkuza fayiro ng'akutte n'akakalaamu era ng'alinawo n'olupapula nti mukama we singa ayingira alowooleze ddala nti alina kyakola, songa kye yali akolera ddala mu kiseera ekyo kwe kumala gakoloboza ku lupapula okwo ye Mbayiwa. Bwe yagiranga omukwano bannange zobola wanze sibiriimu ebyo. Bwe yagiranga n'awandiika erinnya lya Namusisi ate n'alisazaamu ate n'akuba obufaananyi bw'omusajja era nabo n'abusazaamu. Ebyo bwe yabikoowanga ate n'abeerawo ng'alowolereza ku Namusisi nga bwe yeeraliikirira nti oba yatuuse oba teyatuuse waabwe, ate ne yeefaanaanyiriza engeri gy'aliddamu okumutunula mu maaso nayo nga tagiraba bulungi. Nalowooza nti kale alimwetondera atya, nti ye abaffe alyettula atya, aligamba nti sitaani ye yamukema oba nti omuwala oyo ndibassa yamwesibako bwesibi ye nga tamwagala, aligamba nti omuwala oyo kizibwewe. Ate kirowoozo ekimu ne kimugamba nti ye lwaki ddala weesiba ku kiwala ekyo ekibi kityo? Namusisi kibi lwaki okyesibako? K'ekirowoozo ekirala ne kimugamba nti tolabanga omuwala oyo lwa bubi naye wampisa nnyo, ate ng'alabika nti alumirwa n'okugenda kwo mu maaso. Ate n'ajjukira n'engeri Namusisi gye yali aleese ekirowoozo ky'okugulira mu nnyumba y'entebe era n'engeri gye yamusonderako ne ku ssente z'okuzigula. Ebyo bwe yabivaako ate n'alowooza ne ku ndibassa n'alaba ng'oyo ye muwala yekka gw'ayinza okutambula naye muli n'awulira ng'abuguumiridde, gw'atunulako buli mulundi n'awulira ng'akyuseeko. Kyokka ate muli nga yeegamba nti naye nno Mbayiwa munnange weerimba, ono omuwala ono ndibassa gwe weesibako tonnamumanya n'akamu, yandiba omulungi wano mu maaso naye ng'okugenda okumwekenneenya kiwutta kyereere. Awo ekirowoozo ne kimujjukiza ku byaliwo ku lunaku lwe baagenda naye mu sineema n'engeri gye yamubombako ng'ekifaananyi kiwedde, era n'ajjukira emirundi emirala gye yamusisinkananga n'abasajja abalala be yamutegeezanga nti bannyina oba bakojja, so kyokka nga tajjukirayo lunaku lumu lwe yali asanzeeko Namusisi ng'akukuta n'omulenzi omulala yenna. Ekirowoozo ekirala kyokka ate ne kimugamba nti kasita okyali muvubuka, ate bannange eri abavubuka mu byeyunulira, tukyali bato, nkyali muvubuka. Omukisa gujja lumu nno nze mbabuulira.
mukasito kyali muvubuka ojiro kya Kazandibasa omuwala alabika obulungi kubanga yakuweesa ekitiibwa mu banno ate ne balenzi banno n'obassa ensaalwa olowooza nti bw'olituuka okulowooza ku by'okuwasa abawala balisobola okukubula. Bwe yatuuka awo olwo n'asalirawo ddala kwemalira ku Ndibassa ne ku lupapula lwe n'akiwandiikako ng'anaanya nti Ndibassa yekka. Ndibassa yekka omubwati namusisitoleeta yali kyajjamale okukiwandiika ati n'awulira ate akonkona ku luggi. Yagenda okubbulula amaaso ati ng'alaba Namusisi. Yamwekanga nnyo kubanga yali tamusuubira ku ddakiika eyo. Bwe yamutunuulira n'alowooza ekigambo ky'anaamusookezaako nga takiraba. Mu kaseera ako Namusisi yali yeekabye ng'awejjawejja era ng'alumye n'ogw'emmanga okuzibiikiriza obusungu obwali bubimba mu ndaaye. Mbayiwa yagenda okulaba ng'aswala okutunuulira Namusisi enkakaba nga mumunyadde. Kyeyava ageza kussa obusekoseko ku matama ge nga bwe yeekangabiriza nti bannange nga tusanyusa okukulabako munnaffe. Naye obuseko nga bwe bwali obujingirire bwesumaalikako bwesumaalisi yasooka kusiriikiriramu awulire engeri y'eddoboozi lya Namusisi gye yandimuzeemu. Ekyamuzibuukiriza yagenda okulaba nga Namusisi atandise kubegamimwa na kuggyayo katambaala ke ng'atandika kufumbukula maziga agaalinga mukoka. Bwe yamutunulako n'asoberwa ate nga tamanyi na binaddirira kwe kumugambisa olugumugumu nti atuule ku katebe k'abagenyi akali awo. Ekyewuunya nnyo yagenda okulaba nga Naamu atuula. So Mbayiwa yali atidde nti Naamu olunaasirisa bw'ati amaziga ng'atandika kuyomba. Namusisi bwe yamala okukaaba n'atandika ate okusikondoka naye ate ye Mbayiwa ng'amutaddeko abiri kubanga mu kaseera ako yali tamanyi kyakumugamba. Bwe yateebanga okumuwooyawooya ng'atya nti ate yandiruggulira ku ppata. Era bwe yateebanga okumuleka akaabe oba asikondoke yecce ng'atya banne kye bayinza okumulowooleza nga bayingidde mu ofiisi ye. Yali akyali awo ng'amwegesa amaaso n'awulira eddoboozi erijjudde ennaku n'okwagala. Namusisi n'amugamba nti mba erinnya lya Mbayiwa teyali malaayo ate n'addamu butono akaaba. Mbayiwa eddoboozi eyo lyamutengula nnyo emmeeme era bwe yalaba amaziga ga Namusisi gafukumuka wamma ggwe ne gujabajjira. Yali ayagala asituka agenda amusirise era amwetondere n'atya nti si kulwa nga amwesammulako ate n'aswalira awo. Ate bwe yateebanga okufuluma agende kubanga emmeeme yali emunenya nnyo olw'okulaba ng'omuwala oyo munakuwavu bw'atyo olw'okuba ye. Naye ate bwe yeebuuza jadda nayo nga talabayo kwe kukwata ekkalaamu n'akkira okugirumaaluma ng'agezaako okulowooza naye nga byalowooza tebijja. Yali akyalimu ebyo n'awulira essimu n'agikwatirawo amangu ago. Yagenda okuwulira nga Ndibassa ate ne Ndibassa naye laba ate byakola. Ndibassa nga yayogera. Bwe yateebereza okwogera naye nga ne Namusisi ali awo ate n'alaba nga kizibu kwe kumugamba mu ddoboozi ery'akazigo nti bambi ononsonyiwa wakubidde kati ntawaana nnyo ononkubira eddako mukwano. Yejjukiriza ekigambo mukwano ate akyogedde bannange. Kyeyava akwata ku mumwa ng'alabika nga atidde
era yeekanze era amangu ago nazzaako essimu. Namusisi n'amubuuza nti onyaani akubidde? Kombayiwa nti enji yali naayitaba bubi omulenzi ono. Enji yayitaba lwakuba nti yali akyalowooza kyakulimbirawo awo amangu ago. Ko Namusisi eno nga bwakubiira ensingo nti kale towulidde kye mbuuzizza tubiveeko. Kombayiwa nti bambi kazi obadde obuuza akubye? Anyway, abadde muvubuka mulenzi mukwano gwange yakubye. Namusisi ng'ayogeza eddoboozi eriraga okukiina n'obutamatira n'akamu n'agamba nti kale. Mbayiwa n'addamu nti bambi abadde mulenzi omanyi tusaagasaaga nnyo naye era oluusi oyinza n'okutusanga nga tuyitingana mukwano oba ddiya ne swiiti ku ssimu okwo n'oli n'alowooza nti mpozi nnyumya na muganzi wange. Mwattu mwana mulenzi oli wampisa nnyo wampisa nnyo so nzijukira namukulagako n'olumu namukulagakokko. Abasajja ko Namusisi nti abaffe owange ani akugambye olyoke odde mukumbuulira ebyo byonna gw'olaba ngambye eki? Mbayiwa n'addamu nti anti munnange ndabye ng'oyinza okugamba nti mpozi baganzi bange babadde bankubira. Namusisi ng'akubira ensingo n'addamu nti Mbayiwa nali simanyi n'asiriikiriramu awo era n'assa n'ekikkowe ekinene nnyo. Newankubadde Mbayiwa muli yawulira ng'emmeeme ye munenya nnyo naye kyokka ne yeekaza era n'abuuza nti ate kiki kati nze nkyakwagala nnyo. Namusisi n'atunula waggulu nga bw'alumamu katono n'omumwa gwe ogwa waggulu ogwa wansi n'ayogera mu ddoboozi erikeneke nnyo nti weebale nnyo weebale kunjagala. Awo Mbayiwa n'aluma katono ku kkalaamu ye ate ne yeekozaakoza obukulungo ku lupapula. Ana mulenzi ono nno naye yalinga bakazi kakala muntu yalingalinga kyokka nga tatunuulidde Namusisi nga bw'agamba nti gw'obadde olowooza nti nkukyaye. Namusisi ng'aluma mpolampola akatambaala ke n'addamu nti ate ani abikugambye ebyo ggwe? Naye ekyamuli munda ye nga kitokota anti mu kiseera ekyo essungu ennyiike n'okuterebuka byali byegasse wamu olwo ate ne batunuuliganamu awo okumala akaseera nga mpawaanyiga munne. Oluvannyuma Mbayiwa yasala ku kasiriikirira ako ke bagamba nti kalwanya eminya n'agamba nti ogamba kikaakati mukwano? Akagamba ako mukwano yagenderera kukeeyambisa ati mbe Namusisi bbula ng'amulowoozesa nti munne nnyo wa ku mutima. Namusisi yaddamu n'akuba emimiro era n'aziimulamu katono mu maaso n'amugamba nti singa nno mukadde olese okunkiina. Mbayiwa mu mutima gwe yawulira okusoberwa naye ate nga tayagala kukiraga kwe kwekazaakaza n'agamba nti ate awo nkukiinyeewo ki? Mbayiwa n'asituka ku katebe n'agenda mpolampola ng'alimu n'okutya n'akwata ku kibegabega kya Naamu ng'akikubaakubako n'amugamba nti Namusisi Naamu naawe kakyukabira ki? Namusisi n'amwesammulako ng'anyeenya n'ekibegabega kye. Mbayiwa kwe yali akutte nga bw'agamba nti nvaako tonkwatako. Mu ddoboozi erikakkamu Mbayiwa yaddamu nti naye Namusisi kati kiki ekikunyiizizza okutuuka awo? Awo Mbayiwa n'afukamira ku ntebe. Yafukamirira Namusisi. Mbayiwa n'afukamira ku ntebe Namusisi kwe yali atudde. Yafukamizaako evviivi limu erya ddyo, omukono gwe ogwa ddyo n'aguyimusa ku kibegabega n'abanga agenda okumutiga. Saagala muntu atigaatiga. Naye abasajja mutigaatiga. Saagala musajja atigaatiga. Saagala nga si mukazi wo. Basajja mulina emize egy'okutigaatiga abakazi.
tagala muntu atigatiga bantu kati mbona imusina kola atya ye tisbyagala ebyo nkomyewa muna banga agenda okumutigatiga hatera babwatigatiga ebbere lyali atigatiga eno nga bwa mugamba nti mukwano naamu kiki ekikutuusizza wano wonna namusese namusamula eri omukono gwa Mbayiwa nti ntanze genda otigetige baganzi bo. Mbayiwa mu kiseera ekyo eyali agezaako okuweeweeta enviiri za Namusisi okumulaga nti amwagala nnyo kwe kumugamba nti ate baganzi bange baliwo abo bongamba. Namutunulako mu maaso ng'amwenya asobole okumenya omutima gwe, naye Namusisi yanyeenya bunyeenya mutwe ng'agezaako okwetakkuluzaako emikono gya Mbayiwa nga bw'agezaako nga bw'ayogeza essungu nti nagambye dda nti nvaako leka kuntigaatiga. Mbayiwa yawuliramu ate ku nsonyi naye ne yeekazaakaza n'addamu nti abaffe Namusisi kiki ekikunyiizizza obwenkanidde awo naawe. Namusisi yayongera okwesaasabaga nti ho Katonda yeebale nali simanyi ko Mbayiwa nti nga tomanyi kyate. Namusisi yasituka busitusi n'atambula ng'agenda gamuyitamu. Mbayiwa yatunuulira Namusisi bw'agenda atyo naye ng'ekyokukola oba ekyokumugamba kikyamubuze. Yasooka kulowooza nti mpozi Namusisi afulumyeko bufulumi wabweru bwe yalaba akaseera kayise naye nga Namusisi tadda kwe kufuluma ebweru. Yagenda okulaba nga amulengera agenda atambula mpolampola ng'akotesa omutwe. Bwe yateebereza okugendayo amuwooyewooye ate ekirowoozo ekimu ne kimugamba nti ekikwegayiriza ekiwala ekibi kityo kikyo kiwola kibi agende ng'okwebera kasita olinandibassa. Ate ekirala ate ekirowoozo ekindi ne kimugamba nti owange omuntu w'omuwooyewooye nno munnange wuuyo agenda muwooyewooye. Ekituufu Mbayiwa muli yali tannaba kutanna Namusisi kyokka mu luvannyuma ennyo yamala galeka n'agamba nti kamale galeka byonna ebinaddirira yeetegese okubyenganga ekiba kibe kiwala nakyo kyabijja bulala bannange.